kakati biri tubikomeza kabaka Mwanga obwakabaka bukomye obwali bufugibwa kubika ebyo 52 nga bwe kunyonyola ebyakansangawo ebyabarasangiye ebyava mu buddu clans ebyo byaba abajja obuzi n'ebyo ebya immigrant clans baita migrant clans ebyo byonna bikolebika 52 kakati Buganda obwakabaka wa Buganda nga bwafugibwanga ne bukoma ku Mwanga era Mwanga yagamba nti bwenfa obwakabaka bukomye bwe bamugaba nti mutabani wo bamutaddeko nga kabaka Daudi Jwanga gwe bataddeko kitaawe n'agamba ensi esigate njiri era nga yali yatugamba dda yakyogera dda mirundi egiwerako nti bwenfa obwakabaka bukomye kati bwakoma abalwanyi abalwana n'omuzungu okukomya obwakabaka bwa Buganda ne bakwatagana n'omuzungu n'abazungu be bali nabo ne bakola endagaano baali bagiyita the Uganda Agreement nga July 1908 ne bayisawo kye bayita general notice kakati ekusooka ya Uganda Agreement era bw'olaba n'engeri gye bagamba gye kikutandika ne gye kikomera kubanga byagamba nti ku left nga balaga mu article 1 nti boundaries za kingdom of Uganda baali bagita kingdom of Uganda ne bagamba nti ejja kuba eringa eriyo Victoria Nile ne waliyo Victoria Falls kumpi ne Lake Kyoga River Kafu balaga Albert Nyanza River Katonga bino kwe kukikola kino naye ndoza mu kiseera ky'ekigambo baali tewali kintu kirala kye baali balina nga Buganda yokka gye balina ate nga balinako abantu collaborators nayo kati endagaano eno gye bakola bagikola wakati wa gwe bayita Her Majesty the Queen of Great Britain and Ireland Empress of India olaba ebitiibwa byoyo naye bano mu kuwandiika nga amukiikidde yali Sir Harry Hamilton Johnston KBO Commander of the British Empire kakati eby'ettaka obiraba luli ettaka lyonna libaddewa mu bika Ssaabataka nga ye kabaka eyasembayo yali Mwanga kati obwakabaka bukomye bakoze endagaano eno eyawukana etya ku bwakabaka obwakabaka bwali si buwandiike ebintu byonna bigoberera nnono in fact Muteesa 1 nga takkiriza muntu kwogera kigambo Buganda ng'olina kugiyita nsi ya Muteesa divine right of kings ye kakati ebyo nebikoma kino kyatandika kyali kirala era kino ekiwandiiko kyekyassawo ekintu kye bayita Menge establishment ekiwandiiko kino nga kikotwaddwako emikono ono omuzungu wenkugambye nga gikozitaddewo ku lwa Her Majesty the Queen of Great Britain ne Ireland ate nga yali Emperor wa India kakati ate okulwa Uganda kulwa Buganda bano nga bakugambye general notice ya 1 July 18 yagifuula nekyusa erinnya netuuka Buganda Agreement Abaganda bassaako kulwa Buganda yali Apollo Kagwa nga mu kiseera ekyo yali Katikkiro ate nga ye regent ekitegeeza yali kabaka ow'ebweru nga bwe yatutegeeza ani Mugwanya oyo naye yali Katikkiro yali second Katikkiro ate nga naye regent ono Mbogo Noho bakigambibwa nti yasaako Mark yasaako ka X naye kyatwalibwa nga signature Zakaria Kizito Kangaawo era yali regent naye yasaako omukono Sebawuwa oyo yali Pokino yasaako omukono Yakobo Kago yasaako omukono Paulo Mukwenda yasaako omukono Kamuswaga owa Kochi ye yasaako Mark naye yatwalibwa nga signature abo be batutunda abaaliwo ba witnesses waliwo gwe bayita F.J. Jackson omuzungu
nga yali deputy woli Johnston omwe yali muzungu Everett Lieutenant Colonel oyo ye yali ne gundi nga balwana Napolo Kagwa kati ono Kagwa ono kubanga tebayinza kuyikiriza Kagwa nti gwe overall commander ngati wali omuzu kati omulala bamuyita Alfred Ttaka gwe bagulamu mukono oyo Anglican bishop mugwandikirira yewa amagezi gonna endagaano kubanga bano bannange bensomye Apolo Kagwa mugwanya mbogo nohoki Zakaria Kizito bana ba Yakobo Kamuswaga abo bo baali basoma ebyendagaano nga babimanyi ate kati juzi nakugamba nti mwezi temunduza teguna kuwera ekkanisa ya Bungereza no Ttaka ono gyava yakizuula nti bakola kinene nnyo okuyamba slave trade ebuddu okujja abantu mu Africa ne babatunda kakati ne bayikuba mutima ne basaawo £1,000,000 okusasula reparations mugutusinze mutusonyiwe twakola bubi tubawadde yakavaako of course abona bafa dda olusi tebayinza na batracinga niye simanyi ngeri gye banazdistributinga n'endo za communities bo bazimanyi mu bitabo byabwe bakuuma lukeds tiwaliwo abaava e Ghana waliwo abaavaawa naye wano mu Uganda omulaba siginicha yeono Alfred Ttaka yagaba ettaka b'ebibanja ne basigala tayo n'ab'ebibanja bafune ku ssente ezo era buli lwina kyogera n'ensuubira nti nja kufuna amabaluwa ondoza beebase oba ni anabazuukusa ab'ebibanja tebampandiikiranga kugamba nti bunnaffe tuyambeko tusaba tutya ssente zaffe ezo balina okuzisaba kubanga nabo it's a historical injustice. Kanisa ya Bungereza is cleaning. So olaba olimbo lugamba nti muzuluga nti how sweet the name of Jesus to believers here. Olimbo ro balimba ku sheep ngolya esipu ye ejudde abaddu oba bagitanga Mayflower eyo sheep ejudde abaddu ebatwala ebatunde mu America essanyu limamu na composing olimbo kagamba kati ulimbo lukulu mu kanisa yali akoye ajjuza kati bwe yamala ajjuziza abasibe bonna babasibye abasajja n'abakazi babasuddawo ejjudde agenda atunde n'ayimba oluyimba lwa kanisa kakati bali beekubyemu kati feeno era no Ttaka yennyini n'olusi mu kootinga yagamba nti talabanga kubonaabona kwaliwo nga batandise okussa mu ndagaano enkola eno ng'abagabanye bagabana yagenda nalaba enkumuliitu nga zidde eno enkumuliitu nga zidde eno abantu nga batambula n'ebintu byabwe enkoko mbuzi biki badde eno badde eri kyeyayita gendo posting yagamba ensi yonna yali mu kutambula talabangako kubonaabona okwo era kati bamubbulamu Bishop Ttaka College kakati ekintu kyo nga bwe kivudde bano bonna mbawulira ab'ebibanja waliwo bana abalina associations beekolemu mangu omulimu kakati bawandiike akasente kubakiri million pounds nga 10 zijja wano mu Uganda ab'ebibanja zibayambe okusetulinga kiikyo n'abalala abasaake abaali ba witness waliwo Matayo Mujasi ne wabawo Latfak Sekiboobo Matayo Kayima Yokana Kitunzi Sante Semindi Kasujju Andrea Kimbugwe Seme Mujasi Luwekula Nova Kyabalango Lumana Yokana Bunjo Katikirovu Namasole Yosefu Katambarwa Zakayo Kivate waliwo ne Hezekia Namutwe Ali Mwenda Nserwa Namwemba Simeon Sebuta Mutengesa Njovu Yusufu Kitambula X ne Nsege abo bebatutunda ku ndagaano eno endagaano eno kyebanga kino kipya ekyaliyo n'eryo kegamba nti Kingdom of Buganda is just one administrative unit era ejja kuba kyekimu ne province endala mu Uganda kwegamba kati tekyali kingdom ne administration unit ejja okwenkana n'endala ate nekigamba kino ekyokuna era njagala bannanga bampakyulize bulungi ssente zonna ez'emisolo ezinaakuŋŋaanyizibwanga mu Bwakabaka bwa Buganda zijjanga kusibwa wamu mu treasury emu n'ezo ezinaasondwanga mu province endala ezinaba zisiddwawo
ekitegeeza nti tewaali ssente za Buganda ziri awo. Litagamba nti amasaza amagombolola amalala agayitibwanga n'eddwaliro ly'obwakabaka bwa Buganda nti gazimbibwa ssente za Buganda. Nedda, ssente zonna zaavanga mu central government ya Protectorate, omwo nga mulimu ssente ezivudde Kalamoja, ezivudde Acholi, ezivudde Mwankole, ezivudde Ekisolo, zonna nga ziba muli. Kati gavana n'atuula n'agamba nti kati kwa Buganda tugiwe bwetu, provinsi ya Buganda eyendi tugiwe kino, eyendo tugiwe kino, na zino kati sigale wano okukola emirimu emirala. Kakati bweba police nti muzimbe amasaza, era gonna gazimbibwa buli provinsi yaweebwanga. Kivola bwogenda mu Acholi ojja kusanga esaza ezimbiddwa nga architect yayo kumpi yemu n'amasaza eri singo. Kuba ekyo bwe kyagenda. Kubanga waliwo okulimbalimbiwe nga kati Mutana twalinawo Mityana hospital ngali obwakabaka bwa Buganda. Si kugamba nti no zaavanga mu ssente muli. Niyo olw'okuba kati province eyo eyitibwa Province of the Kingdom of Buganda. Kati olw'okuba that's the administrative unit neyitibwa obwakabaka. Wow. Naye siga nti kyabwe personal. N'olwekyo ekintu ekyo kikulu nnyo. Kwabagamba bolaba enguudo nti obwakabaka wa Buganda bwakolanga enguudo zaakolebwanga central government. Naye ng'ebawadde ssente n'ebawa instructions. Era kino wano mu buwandiike waliwo no mukaaga eraga nti no ate ensi yonna bano bebajja kubanga mukaaga egamba nti kati bwe munaabanga nga mugondedde omuzungu afuga wali awo munaafuganga kaakati awo ne kabaka tujja muwanga omusaala gwa paundi 3 ogutadde wano ne bagamba tumwadde n'ekitiibwa ekyo bwa His Highness King of Uganda Buganda nga bagamba shall henceforth be styled His Highness the Kabaka of Uganda beba muwadde ekitiibwa si kiri ugamba kiri obwakabaka bufiiridde ddala buli henceforth ekintu kino kikijja okufuga kakati amasaza ekintu ekyo tebakugambye nti waliwo amasaza gano. Bakugambye nti omuntu anaabanga kabaka erinnya lye kuyitanga mu lukiiko ng'abasinga obungi balikubyeko akalulu. Era erinnya eryo liteekwa okuba nga livudde mu royal family ya Buganda. Naye nga royal family eyo beba bafa mu Muteesa first. Kwegamba abalala bonna tebabalaba nga ba royal family. Kubanga bo abazungu tebesiga mu byemwogera titwalina Ssekabaka Kintu yasooka ne kuddawo Jjunju, waliwo Bajjunju bano baliwo bano abalwanyisanga emmuli neziwanya ono n'alwanyisa emmuli. Ebyo fair tale. Omuzungu yajja kuno speak kabaka gwe yasanga yali Muteesa n'amukuba n'ebifaananyi era ebifaananyi bye yakuba bye bitulaba wonna n'akufukuba n'ago jamusanga ennyumba ye ey'Ekasubi eyawa Nabulagala kati ge bayita Amasiro ye yali ennyumba ye era obufaananyi yabukuba bulungi. Ezo zirokodi zo zibategeera bino ebiddirira abantu banagamba nti twalina bakabaka 5 mu omu era kyova mu Ndagaano baga nti royal family futumanyi ya Muteesa kati bonna abava mu Muteesa bebasobola kubeera kabaka wa Buganda era nga lukiiko lwe lumulonda so singa nga luli Muteesa beyagaa nti mutabani wange oyo mwanga genyize n'alya nedda kubanga Ndagaano egi kikyuse kakati baga nti amasaza kubanga baganoonyeza ne bagasaamu